lumbu yekino kikulekawa nalabyekaawo Katikkiro bamuwadde ttaamu endala JF Mpanga ye minisita wa lands mu Buganda ekirungi kyokka Ssaabasajja kye yakoze kwe kukyusa mu Buganda Land Board abafere abo ababbi ekitongole ekyo kijjudde abafere Buganda Land Board buli omu agikaaba Ssaabasajja Kabaka yawulira omulanga gwange abantu tebakooye bwa Kabaka ne bakooye ogutongole ogwo ne batigomya Abaganda ne bagoba abantu ku ttaka ne bakozesa erinnya lya Kabaka bubi Kabaka yagala ettaka lye ate likulika abantu kati baddewa gavumenti tekkiririza kugoba musenze oba wa kibanja ku ttaka genda mu gavumenti bakukompasating okubeera n'ekyapa tekikuwa maanyi kugoba babibanja kuno mu Uganda tulina ekizibu ow'ekibanja ayina obwannannyini n'ow'ekyapa ayina eryoka etteeka we lyakolera ensobi bw'osoma constitution ow'ekibanja is a bona fide occupant protected by article 237 of the constitution kakati omugoba kootya kwaze nina ekyapa okay you have a title it is true ina ekyapa era tetukiwakanya naye ono ow'ekibanja naye ayina constitution ye mukuuma kakati tubakirize mbagobeko baddewa so government ekkiriza goba abantu President Museveni ogoba abantu ku ttaka ya kikomya ne evictions aba Buganda Land Board obibagamba atudde Ssaabasajja Mukama but you can't run a country on blackmail you can't it is dialogue obagamba badde temugoba Baganda ku ttaka naye Ssaabasajja Kabaka aba yakozeemu enkyukakyuka mu Buganda Land Board tuzikubira engalo ketusuubire nti banaategeera they will understand that the population ekuze people have nowhere to go kati obagoba kuteka abamu balinawo n'amalaalo abantu balinako ebibanja byabwe balinako amalaalo balinako amayumba gaabwe kati obagoba baddewa Sirili abusad President Museveni alina omulimu omunene era nze abantu bensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino baminisita b'ebyettaka land ndokulya bano babagobye bali babagobye babibanja balinako amalaalo balinako ennyumba zaabwe balinako emmere yaabwe ne bagitema ensi tesobola kgenda bwetyo kati Minister Dr. Sam Mayanja akola ebituufu ate gwe baga nti akola bikyamu kati President Museveni akyayina omulimu munene ku byettaka in fact ettaka lyonna lyandidde gavumenti ng'ensi zonna bwe zikikola land belongs to the state naye Uganda ze zimu ku mawanga amatini where land belongs to the people n'ettaka lyandizzeeyo eri gavumenti ne tuva mu confusion eno gye tulimu nosanga omuntu alina square miles mmeka byalo bituddeko bantu abazzukulu ne batunda naffe tusazeewo tutunda abantu bano era ekyapa kiikino tekisoboka genda bwekityo ensi ejja kudda mwanake ebyo obyogerako ng'olwanirira ab'ebibanja tebagobwa ebyo tebaagala biwulira awo ofuuka mubi awo oba olidde mu Buganda olukwe awo gwe byogere abyogere mbw abantu tebagobwa ku ttaka ebyo tebabyagala
nake tusabe General Muhoozi bwali kwata obuyinza tulibitereza